Trabalho. Basabari banya batubaniriza akalulu abanya bampitatisha kawukinga mbanyiza mu programu yaffe ku stage ku Bukedde TV 1 olunaku olwaleero era ng'omugenyi omukulu gwe tulina mu studio zaffe gwe bayita Chris Evans Kawesa mumukubireko omungalo one more time era nga tugenda kuba tutuwala ebibuuzo byaffe okuva eri abantu baffe ab'enjawulo batubuuze oba mubuuze ye yeddiremu olwaleero abantu bamuwulireko bangi bazze bamuwulira ng'akaaba amaziga bangi bazze bamuwulireko abasinga mu bantu omukwano kyekyo bali bwekyo kambaleke saloma abagala kristu muwanike ku mikono muwasijekumu naye era muwakisalawo nyobanyange ensasula kiyenyabo naye akuwa omukono babasige munyenye abanga singa omusita nga kikutte abiteekisa ekintu nga kikutte nakabala mpitawo onolo wabulawo kennaku ale atobannalingaoze kitegere bwatyo sirinawo wogo bwensigaza ogenzi wadde mukulaba ennaku pangumenya ndi nawe wadde nolavu mu bwako babugumako basubulodde bamwesiga omulana gawe balaba mu basajja enkumu naye era gowakisalawo nobanange asinge bambi bikusasula kyenyabo naye akuwa omukwano gwabasiga munyenye kaweereza gwosinga okwagala maama nabbala enkulembedde kyonizi waine alikirya wulira kansale ono gwenfunye omugulu wembakyaye after all kyonizi waine mumulabye maama nabbala webale kikolera kakoga kalungi Oh
kusanga okugenza nanze wenalonda njokowa onelebakaye masere yometekangala yemilakaumina kubantu Inspired by banafu aba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings basangibwa awe Kasubi ku bitaala kukikkirira mu kikoni ku kizimbe kya Princess Complex. Abakutegeeza ndi gwe yeetaaga okubanga otereza engeri ekisenge kyo gye kirabikamu Rosemary Beddings ogenda kubanga ate obeefunira. Bakutunza duvets, bakutunza bukapeti bw'omu kisenge, bakutunza curtains, bakutunza amasuuka, buli kimu kyolowoozaako ekyandibadde kibeera mu buliri bwo oba mu kisenge kyo osobola okubanga ate okifuna banafu aba Rosemary Beddings. Ate nga nakutegeeza nti Rosemary Beddings buli w'oba wagira oba wasupportinga abaana ababo lwa nsonga nti nannyiniyo ye Madam Custodian azannya wali mu Aromatic Entertainment mu muzannyo gwa The Promise. So